Omulabu wange owa Soti TV njagala okutegeeza nti weebale nnyo kubeera nga onyiridde ogenda okukola. Twakugamba nti ffe twewaayo obutereevu nnyo okutambuza ate era ogende ng'oli mulamu ate okomewo ng'oli mulamu. Tukwagala omuntu yenna ng'onooba mukozi n'okuba ng'onoogasa naddala effamire yo, eggwanga n'abantu bonna, community yonna w'oli kikwetaagisa ng'oli mulamu ate ng'otambudde bulungi. Kubanga ebintu byonna byogenda okukola ebigasa obikolera ku kkubo. N'olwekyo ojja kukozesa entambula ey'enjawulo. Ez'enjawulo zo tuvudde mabega nga tuziraba wakati w'okutambuza ebigere byo, eggaali, pikipiki, motoka zino eza buyonjo, mpozi ate butereevu nnyo ne passenger vehicles, oba oluusi oyinza okuba ng'okozesa heavy goods vehicle oba commercial vehicles. Nga commercial vehicles kitegeeza trucks, pickups ate era n'ezo heavy goods vehicles ezitikka ebintu. N'olw'ensonga eyo tukugamba tutya? Tukugamba nti buli lw'obanga oli ku kkubo beera nga otegeera bulungi nnyo nti eriyo abantu abalala bojja okusanga nga bavuga mu ngeri endala. Wiiki eziwedde zonna n'olunaku lw'eggulo twadde twogera ku bubonero era nga bwe twakugambe tujja kugendanga nga tuleetayo obubonero naye ate nga tukuwaayo ekintu ekyakyo olina okutegeera. So tetujja kugamba nti twesibe ku kintu kimu nga bwe twagamba Soti TV tuli ba season zonna. Senga nga oba otuuse ku kkubo n'olaba omuntu atagoberera ekyo kyennyini kyalina okugoberera oba obubonero bw'alina okugoberera oba etteeka lyonna traffic rule gy'aba nga tagigoberedde bulungi, omanya engeri gy'oyinza omwegendereza. Tujja kuba nga tukulaga butereevu nnyo omuntu oyo bw'atyo omwegendereza otya mu nkola ze. So ayinza okuba nga ali ku kidduka, ayinza okuba atambuza bigere, ayinza okuba nga ali ku kidduka ekyenjawulo, naye omwegendereza otya? So tukugamba nti omuntu oyo atagobere mateeka, tagoberera bubonero nga bwe tuzze tubulaba, omuntu oyo nno munnange tulina erinnya lye tumuyita omuntu atasobola kubanga agoberera, oba oluusi atali mutendeke, oba oluusi ali omuzungu akiyita aggressive. Kaakati nno senga nga onoolaba n'otuukirira omuntu oyo oba n'oba ng'ovuga naye ku luguudo, oyina okumwegendereza nnyo n'okumanya engeri gy'onookuba nga butereevu nnyo osobola okuba nga omuwona. So n'olwekyo omuntu ali aggressive yoyo omuntu atagoberera mateeka, atagoberera bubonero, ne bw'aba akalabye nti stop ye n'aba nga agenda bugenzi, ekitaala ne bwe kiba nga kyase red ye n'aba nga agenda bugenzi n'akibba. N'olwekyo omuntu oyo ali aggressive olina okumwegendereza era tujja kukumenyerayo ebintu ebitonotono by'olina okukola senga oba nga otuuse mu situation ng'eyo. Muzeeyi Wilson Tamale ate bw'atubulidde olwaliro ndowooza abantu abali aggressive okusinga ayogera kuba boda naddala abatali bano aba online bano bannaffe ababuli bwe tusanga bo yatema butemi kyalabye era agamba nti okulwa mu kkubo wakiri ojja kulwa emulago ng'amagulu bagawanisa. Omuntu ali aggressive yabeera aggressive driving nga wadanyonyolaawo kati wali eri bosi bagumiikiriza aba bodaboda just babulamu naye wetubeera twogerako ekyo ndowooza nze nja kutwala ba taxi owa taxi akiraba ababoda be batayimirako ddala ekitala kirengedde kyaka red kastabazaamu kyabazizza n'agenda agwa mu mbiza ebyuma by'abasajja. Kati lwaki tukinenyeza ababodaboda nga bakikola ne mu maaso g'aba traffic officers nga we bali awo era oluusi babakuba n'obakuba era bakuba agayiya gakonde tugambe nti aba traffic babakoowa nti bo balinda ebidduka bye babibagunjula nti singa abasalinkiriza kirole kubanga babikola wali eri olabira ddala ku bitaala wabeerawo ebitaala ne wabeerawo traffic officer bombi nga bakola naye ogenda okulaba boda zonna nga ate nga tewali azigambako kati kitegeeza kiri nomo traffic officer aba akimanyi mu bitaala anti ku Jinja Road tobalabawo kikyamu ebitaala byo bikole kyate wano ku Entebbe Road tobalabawo anti baba bayingidde mulimu gwa bitaala ene we bagamba nti mpozi nga nti oluusi waliwo routes ezibeeramu bize kati ebitaala biyinza okukwata tebirina sensors ebitaala birina control tower gye bikoleramu era baga nti wano tukendezeeko wano tuongezeemu naddala bino ebyawano ebya Jinja Road tebirina capacity egamba nti kakati eziva ebugoloobi nnyingi nnyo
kantezo ate nkwate anti kakati obola aba traffic babeerawo kati tebina bakuzimbibwa ku mutindo ogwo bino bye tulinawo bye bireri ebikadde byasookawo wadde ebikadde naye birina tawa zikutabatu ne batulambuza ebintu ebyo nga birina ne kamera era bavuga nti kati olengedde ono anyakula ono akola kino naye nga buli kimu kiri bulungi ate bemulugunya bagamba nti ate abasirikale abo bennyini babibuzaabuza ne bakyusa gundi zaabyo bimala obudde nabyo ne bisoberwa bitwala power naye nga ate bye bikola ate naye ate lwaki weesiba ku control tower y'ebitaala bino ng'ate bulijjo tulaba ebigenda mu maaso ku nguudo we bateeka kamera naffe ne tunoonya footage eri mu handi oluusi abamulika abayiibase oluusi ati kati ki ekigaano naalimu footage gwe baanoonya gati eyali amuvunanyizibwako teyali kodinga yali atambudde kati ki ekigaano ali mu control tower y'ebitaala okwebaka anyway ekale ensonga zeezo za byantambula amanyi otyawo ogenda okubanga naye abatrafiki balekeraawo okulowoozesa ababoda nti kiri nnomu obutagumiikiriza kitaala be bakipromotinga bwenja okugamba sijja kirumamu bwenja okugamba nti kubanga gwe bw'oba okutta emmotoka eziva eno lwaki owa boda ye oba omuleka atajja asala eno ng'atooleseza eno n'ababoda babayigirize nti balina okugumiikiriza naye buli lwakwata ezeeno owa boda n'avaayo n'asala busazi owa boda amanyira n'alaba oluusi n'awatali jjaamu wennyini oluusi n'awatali jjaamu oyinza obbasanga ku bitaala ebyebukesaawo bukesa ng'emmenga awo emmenga esesaawo waliwo ebyambuka okudda eri waliwo ebisala okudda eri naye kati awo tewatera kubaawo nnyo jjaamu naye ye tagumiikirizaamu wadde era ye bw'ajja kasita akibaza kubanga awuliranga ekiri nnomo kati tamanyi ava eri wansi ayambuka ava ku malteka ayambuka waggulu kati atuuka mu makkati awo n'olyoka owulira eggaali anti ekyo kyenkugamba nti olw'okuba bawuliranga ekiri nnomo kyova olaba nti bakikola naye abatrafiki babazzeeyo wadde dakiika ebbiri agamba taata obwo obutali bugumiikiriza buva ku kuba nti omanye ekintu okitya ku mulundi ogusooka naye mukama bw'akuyamba n'okiringizaako oti oba n'okikwatako ogamba n'olinda olaba oba bagenda kupenalizinga ne kitabaawo n'ogwokusatu n'okikola n'ogwokuna ogekola kati bwe bati abantu we bacreatinga routes era mu makubo gavumenti ge beetaddewo kati ekitongole kya KCCA ekyali kikoze bulungi mu kibuga awo nga waliwo we batadde omuddo naye omuntu omu yaayitawo sengenge baamusala ogenda okulaba nga basatu baweze oluvannyuma lwa sabbiiti egyo ogenda okusanga nga n'obusubi bukaze nga n'ebimuli babimenyewo nga kifuuse bwogenda ku zirawundi ku rawundi bw'ogenda ebusega bw'ogenda mu rawundi ey'ebwayise omwo nnyini baateekamu amakubo baali babuzimbye bulungi nga bulimu omuddo naye abantu baatandika okuyitamu mpolampola paka wekyafuuka nnomu era baga nti akakubo kali abantu bayitamu lwakuba ne bano bennyini abakuumaddembe ate we bajja bw'abawo ebintu byonna byonna ate era rawundi ezo ze bateekamu patrol zaabwe ze bassaamu road blocker zaabwe lwakuba enkambi ne gafuuka maka gaabwe ne bazimbawo ne permanent temporary structures zaabwe ne batandika okumaningira awo embeera tufune engeri gye tuyigirizaamu ababoda obugumiikiriza sigenda kugamba basajja bano ab'okukubo n'abakyala nti baba bakolako kuba bayinza obbabonereza nga basaawo ebisala ebyabwe titogumiikiriza kakati kolaki naye wabeewo engeri bambi ababodaboda mukyeteekemu obadde ng'obalengera wali mu mbeera ey'omuggalo nga baweesa abantu entema gye batemangamu actually kati gwe omusaabaze owa boda musemu obugumiikiriza kubanga bambi ababoda bakimanyi nti ekitulinyisa boda tuba tupapa kwanguwa kati akutwala speedi ng'amanyi nti bwatwala bambi talina ki bw'otuula kanveeko nfuna endala ng'oli mutiitiizi nyaate omugamba bugambi nti slow down obulamu bwange obwana ate awo oba otidde nnyo mugamba please kati kitegeeza omulala gwagenda ofuna ate agenda mugambye bw'abanga ye kyagamba nti munnange slow down about personal gundiyo gwe nga gwe omugambe genda mpola mukube ku kibegabiga mugambe taata linnyamu naye alengera trailer egenda watwera tamulengera naye ayagala yapamba nayite emipiira gyayo agenda agwe emipiira mugigwe mu makkati ye bakyawandiika ba clients boyinza babuuza n'ebitabo gye babiteeka oba President Museveni yabasaasirako ekyo anyway twagala okugenda mulama gwaffe akadde kano kennyini olunaku olwa bbalaza leero ziri 2 naye nga 23 okutuuka ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa Septemba ejje erya UPDF ligenda kuddamu okuwandiisa aba LDU kintu kireesera mu mbeera y'emu oba basobola nabo okutereeza embeera eno simanyi naye nga tukimanyi nti LDU be tulina ababaddewo kati ndowooza basobola mutwalo ogumu nga mu 12,000 bawandiisibwa okuva mu mwaka ogwa 2018 so gy'emyaka kati 3 nga LDU egenda maaso
okuma butebenkevu mu ggwanga erya Uganda. Ku mulundi guno nga bwe kyali era luli balina kufuna recommendation okuva mu bagiso ne LC chairpersons naye nga bagenda kwewandiikira 110 application mulina okuziwaayo okuva nga 23 paka nga 27 omwezi guno ogw'omunaana gutwogereramu ate nga baagala wakati w'emyaka 18 ku myaka 29 oteekeddwa okubeera nga wamala sini ey'okuna era ng'olina ebbaluwa eyo ekakasa nti wasoma oba its equivalent ekirala baagala omutwalo gumu kakati awo nebbaluwa okuva ewa Giso oba wa LC okakasa nti oli mutuuze mulungi olina endagamuntu bulungi national ID eraga nti oli munnayuganda baagala bannayuganda kati mu mbeera eno twagala okutunuulira embeera eyaliwo tutunuulire LDU ina byekoze ebirungi eriyo ebitundu bye twogerako nga baganyuddwa era bo nga baga nti oba oli awo batwongere bongezi eriyo ebitundu ebikaaba nga bagana okuli obulizi nti bagenda kuwandiika abalala besansabaga muli mitima gyabwe tugambe nti aba LDU abakoze ebirungi tebalabise nnyo mu kamera nga banene abakoze ebibi ebikolobero nakyo kisoboka kubanga ekibi ekimu anti kiwawaala nnyo okusinga ate ebirungi naye ate ekibi tekibadde era nebijjawo kikukendeeza nnyo otyo tekibadde kimu ebibi bye bakoze biwawaazizza nnyo okusinga embooko ekyo kibi kimu okunzijjako akasente kange ebyo bimeka 2 okukyamukira ku mmundu ebyo bimeka 3 okumenya mugundi national ID yange oba ID y'ekyalo anti tubala bibi ebyo bina okutamirukuka naye n'abala babadde batamiirira anti kakati tuli kuba LDU anti obadde ogamba ekibi kimu naye byasusse eddaka ndekeraawo n'okubala kubanga tubeetaaga bano bantu baffe mu kutebenkeza banyinaffe baganda baffe okuva mu bitundu ebirala naye ndowooza waliwo n'enteekateeka abantu baali bemuluga nga baagala bagidisbanding bajja nawo na UPDF nega nti nedda eno auxiliary force yaabwe bagyetaaga era eteekeddwa okugenda mu maaso ng'ekola emirimu egy'enjawulo abantu baali bemulugunya ku training yaabwe nga bagamba nti emyezi 6 mitono nnyo emyezi 6 mitono nnyo okuvaayo nga agenda kukwata ekisi atambule agende nga akaala akuuma ebitundu ebyenjawulo waliwo ensonga y'okugamba nti abantu bano gye baba badda oba gye baba baddiza okubanga nga tonaba kuva ku kiri eri ekya short training emyezi 6 enjogera ekozesebwa ku boogezi teyinza kukola mu training kubanga bagamba nti mu dakiika 5 bwe nnemerera okwogera eby'amagezi ne bwompa olunaku lulamba sabbiiti oba omwaka sirikola ki kakati emyezi 6 gino eno tekisoboka kubanga gya mugaso anti emyezi 6 eriyo abantu abayingira mu force oba abayingira mu poliisi oba abayingira mu UPDF nga just yamalayo ya training emyezi 4 naye nga tolowooza nti giyinza okuba egy'ensonga wandigambye nti training waakiri yali badde continuous ne baddayo kubanga myezi 6 traininze mu ki basically kubanga myezi 6 tukimanyi nti bajja genda mu komando gundi eyo genda wansi camouflage biki bya wansi ebyo nkozesa y'emmundu myezi 6 naye nga ate mu myezi 6 tusuubira nti omuntu ono olina okumusomesa eddembe ly'obuntu olina okumusomesa political rights agenda kuvaayo agenda kubeera n'emmundu naye agenda kubanga adiiringa n'abantu kubanga ndowooza obuzibu obwaliwo nti concentration okusinga yali ku mmundu yali olwanyisa otya abalabe naye ng'ate waliwo kibayita ideological orientation nti omuntu ono ddamu omukubeko enfuufu amanye jjukira nti ekiseera kyatuka ne babajjayo mpolampola bonna ne babazaayo nga twemulugunyiza refresher courses ne babasomesa eddembe ly'obuntu ne bakola batya biki ne bakomawo then ku streets ez'enjawulo kati awo obuzibu bwendabyewo bwe buno nti bwe twogera oba oliawo ku byokwerinda security emyezi gino eno 6 bannaffe baneeno aba LDU ebintu bye bateeka okuyiga abanga bakola osanga babayigiriza nti omuntu waba alina omuntu omunene mu bujja ne babagamba nti munnange emmundu bwoti bw'ogikozesa essasirifu bwe tebagakuba ne bamugamba nti munnange olina okubeera physically fit ng'ogenda akawerako kakati ebyo byonna byonna babiga kakati obuzibu bwendaba
bwoba oli luyongoyongo togenda basooka tolina kubeerako kirwadde kyonna bakivudde baagala bavuka myaka 18 paka 29 abamanyi nti obeera oli fiiti bulungi osobola okudduka dduyiro n'omukola bulungi n'oyita mwezi gundi esooka kati ebyo byonna byonna babiyiziga mu myezi ginene 6 ebyetaagisa naye obuzibu bw'endaba lwaki tulowooza nti emyezi 6 gino mitono tutunuulidde omuntu omukulu emyaka 18-19 oyo abeera akyali student owa senior 6 oba senior 5 ayinza okuba nga tazzeeyongera ntugamba nti singa ebadde normal system of education nti mbufunze kale katugambe nti okusinziira ku constitution yaffe emyaka 18 obeera waakamakiwalinga obanga nkoko kati gye bakakasuka ebweru w'ekiyumba oli awo okyali bwoti tomanyi oba ogenda kudda eno oba eno oba eri tonnakola ki tonnasalawo nti kakati nze kyendowooza nti mu myezi 6 gino kiyinza okuba ekizibu omuntu okukola ki okumanya actually okutegeera tugamba okutegeera nsobola okumanya nti emmundu essasi lifuluma bwe riti nsobola okumanya nti omuntu waba akoze kino kibooko njikuba bwe nti nsobola okumanya nti munnange nina okutambula akagenda akakola ki akakola ki naye ate sisobola kutegeera nti munnange alina obuzibu mu kabanga akakatono nti lwaki ejo eyo ngisuubira okubanga omuntu tannaba kufuna opportunity etambula mu bifo ebiwerako yes actually kijeyo bulungi abatannaba kubeera exposed ku mbeera ezimu ez'enjawulo tamanyi bulumi buli mu bwavu kubanga abadde akyafuna ka pocket money okuvaawa okuveewa omuzadde tamanyi nti actually ate abavubuka b'ennaku zino tuyina ebizibu abantu abakulu oyo kazende waliwo n'ayinza okuba ng'akuba kazende oba olyawo ng'ali kujjajjawe gwakala katembo naye kati yakavamu egi eri ey'okukula osanga babadde bamuwujja kati naye ali ku kirungi nti amagye go ne komandi yaabwe ndowooza erina engeri gyemoldinga omuntu ono amala gonna g'obeerozze nago negakakkana kakati ekyo mu myezi 6 kizibu kubanga sebo kyangu embooka ebeera eyo mbeera nkyalimu akataala kakati awo nti omuntu ono bw'aba agenze wamala nzikiriza nga te ku kyemboko ky'oyogedde omuntu yenna bw'omukuba emboko eziyitiridde aguba kola okunoonyereza abaana be bakyasinza okuba emboko bakaluba emitima naaba nga kyayagala kyakola ki kakati bw'abanga yakava ku mbooko z'omuzadde nga yakava ku mbooko ez'okusomero ate n'omutuusiza ku mbooko za training kakati awo osuubira aveeyo agende mu society okuyiga njiga nga ndaba ebineetoolodde abaneetoolodde n'ebyo byonna byonna oba oli awo byensobola okuyigirako obwongo bwange ne bukola ki ne bulikodinga kakati mu myezi 6 okunsiimuulamu kali eri akatambi keeri ntegeere nti beŋŋendamu bantu nina obbawo ekitiibwa newankubadde ndi mu uniform okimanyi bulungi nnyo nti wabeerawo excitement ku buli level buli achievement gy'otuukamu oba banne bankubira saluti bannange nyambadde uniform nange nina emmundu ndowooza owulira excitement eyo nti eri mu muvubuka ow'emyaka 18 19 20 paka ku myaka 25 oyo aba akyali ku campus ndowooza ku mulundi guno kye bandikoze okwewala ensobi ezaakolebwa mu 2018 nga bawandiika bano betwogerako kati abali mu field omutwalo gumu 12 n'omusobyo ndowooza ensobi okusinga yava mu ba LCs ate ne babaddiza obuyinza olaba abasajja abali ku lutimbe baki ba UPDF osuubira bali mu myaka ng'emeka compare with these ones comparing n'aba LDU 28 25 yes nze nsuubira nti oba ndowooza nti ejje ly'eggwanga erinnya lye babadde nalyo eddungi erimanyiddwa kyenkana buli wamu nze nsuubira nti tekyandibadde kituufu kuddira ejje n'ento okugimikisinga omwo tugenda kufuna issues kaka tunuulira poliisi tekisoboka kati kankuwabule indiscipline is not about age osanga n'ow'ekinaana ow'enkaaga nga byakola bya P4 naye ng'ate nsaba tukkiriziganye nti environment can influence my discipline lwaki abala basigala nga bali errant oba environment can nzikiriziganya naawe nti discipline teyeesigamizibwa ku myaka naye ate nsaba okkiriziganye nange nti ebitwetoolodde biina kikulu nnyo kye bikola ku neeyisa yange kakati omuntu ono gwe tutunulidde ow'emyaka 18 n'omwenda paka 29 oyo omwana akyali muvubuka byabadde asinga okukola
kwe kulaba firimu okubeera ku ssomero ne bato banne nga bazannya kwegamba nti yeyo age tannaba kubanga ali exposed bulungi kuki ku national issues okitegeera nti kati bw'omuddira ate n'omuwe mundu aba alabira ddala nga it is time to put into action byabadde alaba mu firimu amalala aba alabira ddala nga kaakati jjukira egyo gy'emyaka egy'akavubuka egy'okuyita abakyala ng'abalunda ente ku makubo naye kaakati era anti kaakati twagala force eveemu abakuzeekuzeeko force engiremu younger blood basobole okutambuza ekintu kino enteekateeka ya mukyaka yalinga etya yalinga aba senior 6 abalinga bagenda ku university okimanyi nti tuyina waliwo clubs eno aba scouting clubs zalingayo ku masomero naye nga aba scout babayigiriza ki patriotism ne bakolayoko ne butraining obusaamusaamu nti so bwe tubeera twagala ku accommodating abantu banene mu security system yaffe background etandikire no wansi nze we nasomera mu ssomero lye nalimu waliyo aba scout lwakuba nze nalinga sibyagala naye ng'obalaba they are proud nga bw'aba atambula n'asanga ekipapula nga kigudde actually ffe twabikolanga basomooza ng'alondawo mu kwagala ggwanga lye simanye essomero lye libeere clean biki kwegamba ng'alaba tekimukaluubiriza ajja akola ki nti songa singa guno omusingi guba gutandikidde no wansi waneno ku university omwana watuukirawo naye ne wabeerawo era something related to that nga kyagenda okukola enaatuuka ali okay naye kakati bano babasabye UCE by the way ebeera ki senior 4 ye qualifications empapula zebakola ki zebabeetaaza naye ngamba mu kino ndowooza nze nakkanya n'ekyokuba nti abantu bano baleme kukolera mu bitundu byabwe yokka bw'oba ogamba patriotism then kyekyo kyazimba nti bw'ogubeera mwoyo gwa ggwanga tajja gukolera waka oba mu kyalo kyasibukamu kyokka kimenyawo n'ensonga ne bw'ogamba nti gwe mujje mu Katanga akomewo mu Katanga abamanyi abayambo naabo mu Katanga era tajja bakwata watyanga naye ye mukyamu ali kakati bwe busibu nti kati ero seasonal ziyambeko mulundi guno amivuyo gye twalaba luli abantu abaava eggulu ne bajja ne bawanikira ku Odi Kampala ngaba LC basente baba Odi Kampala yamanyo avudde eggulu yamurekomendize muwandikidde ebbaluwa bo bakikolanga mugano kujja mu sente era basolozanga sente nyingi mpanku webbaluwa kubanga abantu bajumbira nnyo juga n'omwendo gwennyini gwe baali basabye ne gusukka nawo tusobola nti nekulundi guno era omutwalo gwe baagala okubanga bayingiza guyinza okusukkawo naye nga ate eri abatatuukiriza waliyo ebifo ebitaagala by'okutwala force kuyingira force ez'enjawulo oba prisons oba police ate ng'eriyo ebirala naye bagamba twagala bano bwe bati nti Kampala Buganda region twagala bwe bati omuwendo ne bagusalako kati abava eri ne bajja ne bakozesa advantage mu abataagala kuyingira naye ng'omuntu ayingidde gw'ogamba naddala mu Buganda mwagaana mu Buganda ye gundi musajja wa Kabaka kale ayinza okuba musajja wa Kabaka naye nga ate akozesa advantage temumanyi nako background ye gyava oba abaddemu B oba abadde ate naye nga gwe muyingiza kakati ekyo saagala kinenyeza bassentebe baffe ekisookera ddala ssentebe w'ekitundu ono ye akola mulimu gwe batono nnyo abamanyi nti oyo mutuuze gundi n'oli gundi ng'oggyeko bano abakulu naye jjukira nti ebifo ebisinga biina bassentebe abavubuka ng'oggyeko abakulu ffe waffe ssentebe waffe atumanyi gundi wafunye ku ssente za gavumenti nti asa naye ng'oli mu mbeera eyambibwa lwaki tewafunye kakati abo be bakulu abatutegeera abantu bano eno gavumenti yaffe mu nteekateeka ey'okutuwa national IDs okimanyi nti mu system kasita bayingizaamu nabwire basobola okufuna details ze zonna mu details ezo kitegeeza district mwenva eriwa division ki parish kogamba eba naona betwafiringa biteeka okukola ki kaakati nze bwe mbanga ndeese ebbaluwa okuva ewa ssentebe gundi bw'oteekamu erinnya lyange nga lireeta information ekontana lwaki totakinga initiative kubanga ndabira ddala nti abantu banene mu recruitment season eno tebalina kupapa kwe bakoze muwulira bataddewo dates za njawulo bagamba katandikire endowooza eno waggulu tulabe engeri gye bagenda obayingizaamu katandikire eno waggulu bagamba nti ennaku z'omwezi nga 7 bagenda concentratinga Bukomansimbi Gomba awamu ne Kalangala ennaku z'omwezi nga 8 bagenda Kalunguraka Irwengo Butambala Kyotera nga 8 bali Kalunguraka ne Rwengo
nga 9 bagenda Butambala Kyotera ne Lyantonde, nga 10 bali Masaka ne Sembabule yokka, nga 7 bali Kasanda Mitiana ne Mubende, Kiboga Kyankwanzi ne Mpigi bagendayo nga 9, nga 10 bagenda kubeera Luweero ne Nakaseke, nga 11 bali mu Kampala, nga 11 paka nga 13 bali Kampala ne Wakiso. Tetujja zimalayo zonna, naye ebitono bye tuyiseemuko olabira ddala nga waliwo awamu nga date bagiwadde ebitundu ng'ebyo ate nga wamba wadde ebitundu ng'ebyo kitegeeza nti kisinziira bo bazenga ba following records of what of recruitment, and when they are operating nze mbasuubira okubanga balina ebyuma kalimagezi ebisobola okuverifyinga information eyo gwe mulimu gwanira okuverifyinga tetuganye nti abantu bewandiisiza bw'oba ogenda mu biodata waffe gwe twawaayo mu nnira era akulaga gy'osibuka naye kati abantu abasinga tebakyabeera gye basibuka. Kati bwe mba nasenguka engeri kakati engeri y'obuvunaanyizibwa yeeno Ebusiya ninayo antwala ebbaluwa eraga nti Ebusiya nasengukayo nga ndi mutuuze mulungi n'enzije mutungo tesobola kufunika owa ssentebe w'Ebusiya akulikomendinge atoddemu oddeyo wagise w'Ebusiya okomewo e Kampala. Bwe tubeera twogera ku bulamu bw'omuntu bwe tuba twogera ku mmundu emmundu kye kintu kye tutalina kusaagirako ekyo ky'ogamba ate kye batakola katono ssentebe ye bwe kiba kyetaagisa omuntu okuddayo Ebusiya agenda aleete recommendation agireete naye nga tomuyisizaawo kumala gamuyisaawo oteeke obulamu bw'abantu abawerako mu matigga. Omuntu ogenda kumukwasa kyuma eky'emmundu emmundu teriiko ssole emmundu tebaako kuteesa okitegeera nti temwandibaddemu ngeri yonna yonna yakwekkiriranya. So kakati nze kyova olaba nti bassentebe mbajja mu nsonga ey'okuwa recommendations abantu abakyamu okugenda muki n'enjiza ku government kubanga tulina NIRA etwala ssente eziwerako mu kuregisteringa bannayuganda. Kakati national ID ekigisabya kiki kumanya era ndowooza oliwo oli munnayuganda kakati bwempaayo national ID ebikwatako kitegeeza nti ebinkwatako biri omwo kati bwe mba ndeese ekiri opposite make sure that you find out lwaki kiki ekyangoba Ebusiya okunsindiikiriza n'embuuka districts meka okutuuka mu Kampala kuba kati awo waliwo obuzibu ndowooza kyandwadde kikwatagana omuntu background ye oba origini ye ne waali kati kuba abasinga baatambula okimanyi nti waliyo okuva eri abasigalayo gye babeera ddala nga gye bamuzaala nakati gy'akyali okimanyi nti waliyo abantu okusinga waliyo abantu nga ne bw'obuuza nnyina amuzaala nti gundi ono tubadde tumutwala mu ggye ly'eggwanga agenda akuuma abantu ajja fedde mugenda muwe emmundu togezaako oyo mmange okitegeera nti aba ayambye eggwanga kubanga akimanyi nti emmundu is emmundu so recruitment season eno ziveemu ekyejo eriyo ate ebyalo ebimu nga balina ba hardcores bagamba bano tubejjako tutya bagenda bakwata bonna bonna ge badde gakwata abakazi abaana ku byalo badde babba gangi zeze ez'enjawulo ezibaddeyo abakubi b'entayimbwa bagamba ne batulemerera bebagenda okukwata basindike mu LDU. Omanyi okuvaluinga ekintu ye babejja kola bwejja baga nti ekyalo okuvaluinga ekintu oba ekintu ekissaamu ekitiibwa n'okyagala nnyo n'okikuuma kisinziira engeri gy'okoze eki gy'okifunyeemu naye kakati engeri gye kiri nti n'emitendera kakati janguwa oba omuntu teyeetaaga kola nnyo kufuna bintu bino olaba bassentebe baffe abamu bali bubi ab'ebitundu ebimu nti ne bw'okwata mutwalo ogwo n'omukwasa agenda kuwaki agenda kuwa ebbaluwa ekusemba okugenda oyingire ejje so kakati wano bulijjo bw'oba ogenda kwewola ensimbi waliyo bamanelendas abalala nga bagenda kusaba siginica ya maamawo naye nga weewolera wano mu Kampala nga maamawo ali ggulu abantu balinnya n'atwala foomu eno maama agenda amutereko ki omukono katosobola kuŋŋamba nti omuntu asobola okulemererwa singa wali mu system oba olabye nti maybe yali ava mu mutungo zone 4 ate oba oli awo n'olaba simanyi ava Ntebe simanyi oba zone 8 okitegeera okubuuza awo ekyamujja mu zone 4 bwe mba ndi interested mu kuyingira mu magye eneringa loan nga nina omutima ogusavinga kubanga kimanyi ku bintu binene naddala ebya security omuntu buli lwayingira ng'ayingiddeyo talina option yonna kubanga waliyo abambwe nyinza mbadde nnyingirayo nakola revenge naye kakati lwaki revenge entuusaawo kitegeera n'enkita oyo tuba tumuwonye muki
naye buli we tunagamba nti ate okutracinga ono yava atya eno ate nadda eri ate ajja kutagala ate noonya gundi buli muntu aba n'ensonga emugoba mu kitundu force abantu bafa abantu bafa gwe wamwandika nga olowooza nti mutuuzeewo naye nga gyeyava tamanyiyo kubanga era bajja tabewandiiko bagambe nti ani okusinza ku background yemwatuwa wa mukatanga bamuleete bakusuulirawo omulambo gw'omunoonye gy'ogenda okumutwala omugguse waabwe naye nga tumanyiyo tugambe nti temwakolako na tracing yonna kubanga ebibaddewo nnyo mu UPDF engeri y'okudisciplininga bassentebe ya Somalia balekeraawo okuwa abantu abakyamu ebbaluwa eziba recommending okufuna emirimu gino babasuulire nga mirambo si ekyo ngamba under this operation mu kino ekya forces anti mbadde just ngamba nti just in case okujustifying ensonga eyo bw'obanga okuze kikyamu newajjawo eventuality bwetyo nti omuntu naafa ne baba baddiza baga nti ono okusinzira bye batuwa yagaa nti waawano era babaleeteraga nti basuula taata ne bateeka batadde kati banogalangata n'okunoonya ewaabwe kubanga yalimba from the start okwo kuba kutyobola ddembe lya mufu anti omufaatekibabakuddiza anti kakati ebyo abalamu mmwe mwesootinga naye okusinzira kati gw'otandikirawo obanga walimba from the start baguleete bagusuule ku kyalo kyammwe nalimba ndi mulamu naye kati ndi mufumba mwino okuwa omulambo gwange ekitiibwa kitegeeza nti walimba force bo ne batwala nti information gyawo kubanga olwosayininga you undersign kutaataganya ddembe lya mufu information gyembawaddeyo entuufu n'osayininga anyway naye ndowooza laba ndi batunudde ku nsonga eya welfare y'abantu bano wadde kasente kakyali katono emitwalo 2 gakyali matono agaweebwa aba LD oba oli awo abamu abatalina bugumiikiriza ate nga balina ne voluntary sack ne oteekawo oba oyagadde aba LD nabo basula mu barracks oba buli omu yeefaako abamu basula mu maka gaabwe abamu balina unipots balina bumaama yingira pole waabwe oba kuba enkambi litaachi yaabwe babeera awo asula mwaka emitwalo 2 ayinza okutetenkanyako naye onaapangisa andi mitwalo 2 naye waliwo ate ng'emyaka gino wakati wa 18 na wazalendo sako yaabwe naye osayo oba oyagadde oba toyagadde emitwalo 2 gye babatemako okuteeka mu sako anti kakati oba osigaza emitwalo 18 gikolere eki mpola mpola ani wayingira ng'okimanyi tibakaka bukasi wagamba nja sobola okukolera emitwalo 18 n'oyingira yayingira abamu aba yayingira takimanyi waliyo abamu ng'asuubira kasita nfuna emundu bwe papa mba nfunye kulya abasinga nno saabamu excitement ey'okukwata ekisi akuwa obukulu aba akuwadde ki kulya kakati oli abazabubaza nagaabwe efuna uniform eyo n'emmundu 2 ganeno gajja kubanga ga saving ebisigadde nja kukola ki nja kwetetenkanya nti excitement mu myaka ginene ebeera eri waggulu nnyo ate nga obuvunaanyizibwa nabo bubeera bungi bwe bakola ki bwe balina so emitwalo 2 ganeeno mba ndabanga agabulamu naye ate gandibadde gamala okusinziira ku age gye balimu naye olw'obwetaavu obubeetoolodde sente zibeera tezikola ki tezimala so nga enteekateeka eno payment teva ku tesinzira ku age payment yesinzira ku structure mbadde ntunulira life mbadde ntunulira real life bw'abeera bayingiza wakati w'emyaka 18 na 29 batono nnyo ababeera balina family at this age abaana bakeera gwe 18 osanga abo babeera beetaaga kusibwa olina kutandika kuba na mwana ng'oli wa myaka 18 kati bw'oba ng'oli wansi w'emyaka 18 ng'olina omwana actually oye naye naamulina ng'ali wansi w'emyaka 18 olina kutemya ku poliisi ekuli okumpi bw'otakikola poliisi bwe naamwekwatira ojja kuyambako poliisi okunoonyereza kujja kuba kubikkirira information ngatumba mu dakiika emu ebirungi bya LDU gwe obirabawa LDU tujeetaaga naddala mu Uganda kakati eyaleero tubakubye nnyo embeera eriwo twetaagisa abantu abawerako okwongera okutebenkeza ebitundu byaffe kubanga buli wobeera mu mbeera ey'ebbula nti abantu batandika okudevelopinga ate attitudes ez'enjawulo very soon tuyinza okulaba sigamba nti kigenda kuba mukama tusaasire busaasizi naye tugenda kulaba nga crime ekutte ate ekkuba eddala oba ekkuba eppya olw'embeera okunyigirizibwa kuno okugenda mu maaso abantu bagenda kutandika okwerwanako mu ngeri y'okusurvivinga nkoze ntya okusigala ng'obulamu butambula kubanga buli kimu kyenkana abantu balaba nti kiyiise tebakyalina ssuubi so twetaaga abasajja bano okwongera okukola ki okuwandiikibwa naye tubakubira omulanga
nti ffe be bajjamu naffe tuli bantu tuli bantu abalina okusoomoozebwa be babayigiriza okusinziira ku kye mulina okukola naye ate bwe mbeera muvuddeyo nga muzze eno ku ground mugezengako okufiitinga mu society embeera eri mu kitundu gisome ogezeeko kwasaganya abantu nga tokozesa bikwate biri ebiri muli osanga bakozesa bikwate kyova olaba nti bangu nnyo ku mmundu bangu nnyo ku kibooko Mukama Katonda n'abakola obulungi obutagambika mugende mwewandiise ku byalo byammwe ebyenjawulo tuleme kufuna baggulu nga bazze kwewandiisizaawa mu bitundu by'ebusiya Mukama Katonda abanjagalire mbaagaliza weekend ennungi abagenda mu mikolo Mukama Katonda akole ebyekisa kale bwetyo otambudde olwaliro naye nga bannaffe abo local defense personnel abagenda okubeera nga bawandiisibwa manda 23 paka 16 omwezi guli ogwa September mutandike okubanga ate application bajagala owanise mukono gwo okwongera okumanya ddala bwakunkuka ensonga ezo olaba abaddigulu be balemerera okuwandika twagala bagaliza akadde akalungi akadde naye nga mwakola bulungi nnyo aba LDU mu kugaba emmere omwaka oguwedde mwatambuza bulungi omulimu ogwo twagala okubagabiranga obuwala obulungi katwagalize weekend ennungi tuddinga ne sabbiiti ejja mbeere bulungi bannaffe ate mweraba